Video eno nkoze ya kwebaza omulangira mukama wange Sheikh Kasimu Nakibinge sebo nkwebaza eggwanga oligaseke tafali wakati mukazigizigi wakati mukuluma obujiji wakati mu mbeere enzibwe nnyo nga buli muntu ali ku bunkenke nga buli muntu atya munne nga boyogerako tasuro yali ku mumwa nga abantu balowooza nti boyogerako ojja kusula ng'ofudde mu mbeera yonna ey'okutiisatiisa ey'ekiwamba bantu ey'obwavu embeera yonna nga malwaliro temuli ddagala amakubo mafu owekitiibwa Alhaji Kasimu omulangira Nakibinge olaze nti gwakyalumirirwa ku bannayuganda era osigadde oyimiridde bannamunigina era tukwebaza olw'omulimu omunene gw'okola okuluŋŋamya okuluŋŋamya buli munnayuganda kikukakatako kasitoba nga tovumye kasitobera nga towalampye naye ebintu n'obyogera nga bw'obiraba mu butuufu bwabyo n'obuwulira n'otasirika n'otafuuka kyesirikidde ekiddirira osigala ng'olinga Piraato ng'emikono gyo n'engalo zo ng'ozinaabye nga ntukuvu nga tolina musango okusinga abantu abali wano ab'ensonga abasazeewo okufuuka kyesirikidde ng'eggwanga liwaba batunula banaddiini abasinga musirise abalokole musirise abakulembeze b'ensikirano musirise abasawo musirise abasomesa musirise abalimi musirise abantu monna abavunanyizibwa ku ggwanga lino musirise ng'eggwanga liwaba mutunula so nga ate eddoboozi lyo buli lw'oligatta ku ddoboozi eddala oba oli awo abakulu abatukulembera banaawulira ne beekuba mu kifuba ne bagaa nti kimala obulumi bususse abantu bakooye bw'obeera ng'oli musawo ng'oli mu ddwaliro nga temwogera nti temuli ddagala kitegeeza nti musirise eggwanga muliriddemu olukwe era neebaza abasawo omulamuzi ono gwe nawulidde yagambe baawe yafiiriddeyo baye Irene Mulyagonjo bayaani yagambye nti mulago kipapula kifaananyi temukyali makulu temuli ddagala bagenza okukebera baawe omusaayi gwamazeyo essaawa ezisoba mu oba mu 10 bagenza okumuwandiikira eddagala bamuwandiikidde eddagala ne bamulagirira lyagenda okuligula maama omulamuzi ow'ekitiibwa ebyo tubiruddemu ebbanga ddene tuli mu myaka ndowooza nga 3 oba 25 3 ndowooza nga bwe tugenda emulago bw'oba tolina kasente omusawo tosobola mulaba bw'oba omaze okumulaba akuyamba buyambi kukuwandiikira ng'omukugu nti genda ogule kotamu genda ogule kino naye ng'eddagala teririiwo nyinza okuba njogedde kotamu naye waliwo eddagala eddala eritabaawo kotamu asobola okubaawo ne panado ate ne bakusindika gy'ogenda okuligula buli lwe musirika mwegasse okuddira ettaka eggwanga lino okulitemerako ettaka okulireka liralambale buli lwe munaasirika ebinaddirira bagamba nti ekiri atabaala kikira neyasigadde eka owooza tebinkwatako mu ddwaliro temuli ddagala era ojja kutuuka okutuuka nga ffenna embeera nzibu ekikyamu mukyogereko ng'ekikyamu n'ekituufu mukyogereko faaza kiibi mwebale nnyo nesikyabalaba abafaaza mwena abavuddeyo abamu mbalaba mwebale abatonotono naye buli munnayuganda kikukakatako okwenyigira mu ggwanga lyoba tolina musango gwomenye constitution ekukkiriza okukuwa katonda omutonzi akuwa eddembe y'okweyogerera kasitanga byoba oyogera tebikosa balala constitution ekuwa ne constitution y'eggwanga ekuwa obuyinza kyebayita freedom of speech ne mu 10-point program ya NRM bakiteekamu freedom of speech and expression omuntu alina eddembe okweyogerera
kasita byoba oyogera tebikosa muntu mulala na kumuvoola na kumuvuma. Mbakoola mwenna bannayuganda, mwenna muveeyo buli muntu ng'oyina essimu baako ky'oyogera ky'olabe kitatambula bulungi, kyogereko ng'oluŋŋamya, ng'owa amagezi, nga osaba bali mu buyinza beekube mu kifuba basobole okukkakkana eggwanga lisobole okutambula, abantu basobole okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Oba tolina musango gw'okoze naye buli lwe munaasirika embeera ejja kwongera kusigala kutabuka. Nkugambye nti ekiri atabaala kikira ne yasigadde eka. Gwe ne bw'ogamba mbu teminkwatako bijja kukwatako. Sukulu fiizi w'abaana ojja kumunoonya nga tomulaba. Edi Mutwe abadde asasula ku kizimbe wabadde akolera wasalira enviiri kati era tagenda kufuna ssente. Naye nga Land Road osirise ogamba tebinkwatako. Ababadde bamuvuga ku bodaboda kati basula njala. Ekiri atabaala kikira ne yasigadde eka. Buli omu kikukakatako okuluŋŋamya, okuwabula, mwetabe mu byobufuzi ate era mu bigoberere. Oba tolina musango gw'ozizza. Era oli takulimbalimba nti olina omusango gw'obuzizza. Mwenna era neebaza abaana abawala abato, abakyala abali kuno abazinanga ennyimba, simanyi ababeddanga mu kuyimba, simanyi zinyimba zammwe ez'omukwano, zaabu simanyi nani nga musimanyi, mbeebaza mutandise byonna mwabivaamu musimba nsonga, eyo ensonga nkulu nnyo. Kale nkoowola mwenna abasawo, abalamuzi, banaddiini, abakulembeze b'obuwangwa n'ennono ab'ensikirano, nkoowola abavuzi ba bodaboda, nkoowola abalimi, nkoowola abavubi, tewali atayina kizibu. Kwata essimu yo, ekizibu ekikuluma kyogereko, tovuma muntu. Kyogereko olage obuzibu obukirimu, okiruŋŋamye okituteekere ku ssimu, tujja kukiraba n'amawulire gatambule, era osaba abali mu buyinza okwekuba mu kifuba okutandika okukola ku nsonga ezo. Tubeegayiridde eggwanga mu litambulizi, kubanga ne bw'onoogaana nti okufa kakubuulire abafa e Kenya gavumenti ya wano yebatta. Gwe nti otya okufa kuba bw'onoogerako nti bajja kukutta. Abali e Bungereza bayibaka mu kitanda ne basanga ng'afudde, bano abaana be baba bamuse. Okufa entuuko eyo beetuuse, era bwe batannatuuka tosobola kufa. Kasirye eggwanga yali mu lutalo ne bamukuba essasi oba lyali mu mutwe, n'atuuka okufa n'essasi oba lyali mu mutwe, era yatuuka kufa n'essasi nga mwiriri nga mulamu, yafa birala, teyafa ssasi. Oleme kwesulira gwa naggamba, mwenna tubakoola buli omu asitukiremu, mu abakyala abalina abaana, bannakazadde, ebyo mutulanga mwemulugunye mubiteeke ku ssimu ensi yonna ebirabe. Abasobola okwogera oluzungu mulwogere, n'ab'ebulaaya balabe ensonga zaffe. Abaoluswahili mnaweza kuongea Kiswahili, watu wanaona mambo iko eje kwa nchi hii ya Uganda. Kale tubakoola mwenna ba stakeholders mwogere ku nsonga temusirika. Olutawo temulekera Oweekitiibwa Kassim Nakibinge. Ye naye teyamira pini naye ensi emuluma okulaba nga ebintu bitambula. Edi Mutwe yamwogeddeko, naye bwe bino ebitambula ababaka ba Parliament ne mutunula obutunuzi. Ababaka ba Parliament tubalabako na kuno ku TikTok nti babo ensonga za musimba ensonga abantu baziraba. Temulina account bimuswa kwogererako muli bakulembeze. ANRM tubakoola muveeyo ensonga enkyamu muzogereko nga nsonga nkyamu, muzogereko muzirungamye bwe zandibadde. Muleme kubeera yessa n'ebikyamu nga mutunula. Ekiri atabaala kikira ne yasigadde eka. Era embeera bw'eneetabuka ffene ejja kututabukira. Embeera bw'etereera ffene ejja kututereerera. Mukama abankumye. Muweereza wa Honorable William Magufuli, the Ghetto Governor, Councillor LC5 at Makinde West A.